Semaka Muhammad Nachewa ono atemera mu gy'obukulu 58 tumusanze ku nnyumba ye yakooneddwa mukyala we ng'agenda mu maaso n'okukuŋŋaanya bbulooka ezakooneddwa wabula annyonnyodde nti yafunamu obutakkaanya ne mukyala we ono Nabila ng'entabwe eva ku kumukwata na musajja mulala. Oyo nimusasula ewaabwe ne tufunamu obutakkaanya. Bwe twafunamu obutakkaanya namukwatira mu bwenzi. Naafuna ensonyi n'anoba ate nga yasooka okunsaba musonyiwe era ne musonyiwa n'ansaba obutamuswaza ku kyalo. Nachewa agambye nti yali agumiikiriza mukyala we nga yamukwata emirundi 2 mirambirira mu bwenzi era ne baawukana mu bulungi era nga ne bazadde baabwe baaliwo bulungi nnyo nga baawukana bwe batyo bombi abaana ne babagabana buli omu n'atwalako obuvunaanyizibwa bw'abaana 3 era buli mwana n'amuwaawa we bw'atyo n'alekawo ennyumba abaana be we bayinza okubeera. Kyokka agambye nti yalabiddaawo nga Nabula yeekobaanye n'abakulembeze okuli ssentebe w'ekyalo ne bakoona ennyumba ye kyokka nga ssente ezaagula wano musajja watu ye yazikaalukanira. N'abaana ne tukolawo n'agulimenti. Agulimenti eyo bwe twagikola omukazi teyasalawo kuleka musajja era nenziramu ne mukwata. Ekyaddako n'entumya abeewaabwe. Abeewaabwe bwe bajja ne tutuula mu nsonga na okutumya abeewaabwe nali njagala bakwasa muwala waabwe olw'ebikolwa bye yankolako eby'obwenzi. Abeewaabwe bwe baalaba nga omusango gusinze muwala waabwe bansaba ekintu kimu, muweeko abaana 3 nange nsigaze 3. Bakulanye abaana bange beyandekera. Mukyala yakomye eyo ate akomawo agamba ayise mu baana mbwatunda yabafunidde awagazi nga yegasse ne babbulooka. Kisikkaanya nakyo kinjagala ofuna obwenkanya mu kkooti oba mu b'amateeka. Nachewa annyonnyodde nti Nabula yamenye ennyumba kyokka ng'ensonga zikyalina wa RDC ssaako ne poliisi naye yeewuunyizza wa Nabula gye yajja amagezi ataagamenye ennyumba. Ono ayongeddeko nti yalina ebisolo awaka bye yali alunda nga byonna Nabula yabitunda okubimalawo. Wano asabye abalwanirizi b'eddembe ly'abasajja okuvaayo okumuyamba kubanga omukazi amufuukidde ekyambika ate nga yali yanoba mu maka gano n'afuna omusajja omulala. Abananyamba ne minisita w'ebyettaka nsaba bw'onooba ntuuseeko mu woofiisi yo n'ekirwanirira eddembe ly'abasajja eritali ly'abakyala kubanga lwa nsonga kati woofiisi zonna eziriwo mu gavumenti yaffe neya Museveni gye twalonda zirwanirira abakyala. Naye nange mujje mulabe ekyatuuse mu maka gange we neegulira ne ssente zange nga tetuzisonze na mukyala. Nammwe abalina obuyinza basobola okunnyambako. Omukyala atunda polopate z'abaana bange ze neegulira ku ssente zange. Wabula ye Nabula ayogerwako agambye nti ennyumba eno abaana be baagikoonye nga kitaabwe yabawa ate n'agenda mu maaso n'okutunda bye yabawa ko nabo nti ozannyiranga ku gwe wali ozannyiddeko evvuuvuumira terigwa ku munnyango kwe kusalawo okutunda ne bagula awalala. Ekitegeeza nti kitaabwe akootakoota mu gaalumonde era alwanira lubugo naye nga lubaale mubbe. Ennyumba eno ng'abaana bano tulina ensonga n'abaana bano. N'ensonga eri nti awantu awali ekage 2 kuva wali mufene paka wali awasemba nga nze mbeera n'abaana bange. Kati najja mwami Nachewa ng'ajja atunda wantu awo wonna ng'atundawo nga sikola ki nga wendi tuli ffenna. N'atakoma ku ekyo wali awapate yasigala we nali mbeera ne tugula naye side eri nentekamu ssente zange. Bwe twamala okugula n'agamba paati eri by'abaana abatali babo. Gamba awaddewo abaana yali busera byali abawa mumumwa nga tannakola buwandiiko n'ensanga atemye atunda ne mugamba mukulwanyisaawo ne muka tojja kutunda lwaki otunda abantu w'abaana bange. Dwamu ssentebe w'ekyalo kino Godfrey Mayanja bagambye nti ekizibu abafumbo bano baalema okukwatagana ng'ate ne Nachewa omwami ono ayagala nnyo omukazi ekitegeeza nti laavu yeemutuusizza ku bino byonna. Batuuza paka batuuka mu mbeera
tubasindika ku poliisi nga tulemereddwa. Tuuka ku poliisi ne bagiira ne batuulako awaka ne wabeerawo akaseera katono ate era ne baddamu ne batabuka. Tubagamba no naye bannaayite zino ensonga zitusingiridde n'abeewaabe w'omukyala ne bajja ne bayingira mu nsonga ne bamaliriza nga buli omu ayagala abeere yekka. Babudde ku poliisi bakomyewo tebatetenkanyiza ekintu kigaanye ne batuuka mu mbeera ega nti bwe tumera mugenda kwawukana nti abeewaabe b'omukyala bajje abeewaabe b'omukyala bwe bajja nga tuli mu mbeera eyo kwagala era tulabe nga tubakkaanyaganyisa babeere nga babeera bumu ne basalawo okwawukana. Obutabanguko mu maka bweyongera buli lukya ne muvaamu okulwanagana kw'abafumbo ne beereeta n'embale so nga gye biggweera oluusi abamu balugulamu n'obulamu. Naye abaffe kye kiyinza okukolebwa okulaba ng'endooliito mu bufumbo ziggwawo? Jacqueline Nanfuka yakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.